Balamusizaako amanya ndi Judith Mugabe Chaita nga leero njagala okwogera ku kika eky'ekkobe kubanga kyeneddira. Ekika ky'ekkobe akabbiro kaama, omukulu w'ekika ye Namwama, obutaka Buwama, essaza Mawokota. Omubala gugamba nti Kasonzi mulwadde asinda, omukazi leka eyo leeta embwa bambadde gumba mu mookwo. Kati mu ngeri wabeerawo ebintu bingi ebyogera ku bintu eby'edda, kati nange ku bintu ebyo ebingi ngenda kulondako egundi emu okubalaga engeri lwaki twasalawo okweddira ekkobe. Kati ngenda bbawaako engeri emu, waliyo engeri endala nnyingi, nze kambaweeko emu gye mmanyi. Edda ennyo waliwo omwami nakola ki, n'asalawo ogenda okukyala ku buko. Kati bwe yatuuka ku buko eyo n'asangayo ebibala ebingi ennyo ebyo nno gaali makobe. Naye kati ebibala ebyo byamusanyusa nnyo kuba ate ye gye yali ava ewuwe ku kyalo baali mu njala, bali mu kyeya nga tebalina mmere. Naye ate bwe yatuuka eno n'alaba ebibala bingi nnyo, ate n'atya okukola ki, okusaba bakoddomi be nti bannaffe mutuwe ku mmere, ng'alaba kijja muswaza. Kati yasalawo yajja n'ensawo ye gye baakola mu ddiba ly'embuzi, n'akola ki, obudde bwe bwaziba n'akwata amakobe mangi n'agassa mu nsawo ye ey'eddiba ly'embuzi, kwegamba yabba amakobe g'anaatuusa ewaka bafumbe, ate n'amalala agakola ki, agali ready okusimba. Kwegamba nti bw'atuuka eka agamu bagalye, agamu bagasimbe bawone enjala. Kati obudde ekiro bwe yabba ebintu ebyo n'agateeka mu nsawo ye bye yakola mu ddiba ly'embuzi. Kati n'agamba nti nno mmanyi abakoddomi bano bajja kumperekera enkya. Naye kye yakola n'agamba nti oke, ndowooza bwe banamperekera bajja kukoma wano. Kati ye ebintu bye, ensawo ye n'amakobe ge yali abbye n'abikwekako mu maaso, ng'agamba nti bwe bankomya wano nga nze bwe neeyogerako mu maaso nga bamaze okugenda nga nkwata ensawo yange nga ntwala. Naye munnange ebyembi nga binajja otuyana ku ggolu. Abako baamuwerekera ne bamuyisa ne wakola ki, we yakwesa ensawo ye. Kati bwe baamukomya nga bamaze okuyisa ensawo ne bamukomya eyo mu maaso, yali tasobola kudda mabega. Kye yakola yatambula mukungujjo n'addayo ekaawe. Naye kati abako bwe baamala omukomya, bwe bamukomya ne bakomawo ewaka, baali bakomawo ne basanga ne balengera ensawo nga bagikwese mu nsiko. Ate ng'ensawo ya mukoddomi waabwe bagimanyi, era bwe batunula okulaba ng'ejjudde amakobe. Banyolwa nnyo ne balowooza lwaki mukoddomi waffe yabadde abba amakobe gaffe mu kifo ky'okutusaba. Kye baakola nga basitula nsawo ya mukoddomi waabwe nga badda waka waabwe, nga bafumba amakobe ago nga bagazzaamu mu nsawo nga bagaweereza mukoddomi waabwe. Kati mukoddomi waabwe bwe gaatuuka amakobe nga mafumbe, n'amanya nti ate nga gajjidde mu nsawo ye, n'amanya nti nno bambi abakoddomi bamutegedde nti yabadde akola ki, abba amakobe ge. Ensonyi zaamukwata nnyo n'asalawo ne yetta. Kati okuva olwo abaana be bakyabayisa bubi nnyo, ne banyiiga ne bagamba ekibala eky'ekkobe kino kyekireetedde taata waffe okufa, ne bagamba tebagenda kuddamu kulya kibala ekyo. Y'ensonga lwaki tweddira ekibala ekyo eky'ekkobe. Kati n'ekirala kyenjagala okwogerako ku byawandiikibwa, bagamba nti jjajja w'ab'amakobe omwami Nsereko Kalamazi yajja mu Buganda n'ekintu, nti era y'omu ku basajja abazira ennyo abayamba Kabaka Kintu okulwanyisa Kabaka Bemba Musota Naggalabi. Kigambibwa nti Kintu bwe yawangula Bemba kyeyava azimba olubiri lwe, era n'awa Nsereko ekyalo ekiyitibwa Kanyanya mu Busunju. Oluvannyuma ate era n'amuwa ekyalo mu ssaza ly'e Mawokota ekiyitibwa Buzimwa.
Waayitawo ebbanga ate era kabaka Kintu naawe ansereka essaza lyonna ery'amawokota okulifuga. Naye nga bwe bagamba nti nno ennyonyi enkeeze yeri ensiriŋŋanye, jjajja waffe Nsiriko yatuuka kikeerezi, yagenda okutuuka awo ng'ate obukulu babuwadde omuntu omulala. Nsereko yasalawo n'agenda mu kifo ekiyitibwa Teketwe. Bwe yatuuka eyo n'atandika olutalo n'abantu be yali asanzeewo mu kifo ekyo, era n'abawangula n'abagoba mu kitundu ekyo kye bayita Teketwe, n'asalawo okukifuula obutuuze bwe obw'enkalakalira, era Teketwe kati gye tumanyi nga Buwama. Erinnya erya Namwama erituumibwa omukulu w'ekika ky'Ekkobe, Kintu ye yasooka okulituuma Nsereko, nti n'eyo gye baatambulira mu kulwana kwabwe Nsereko yali mukujjukujju nnyo nga mugezigezi, era nga yaddamu mangu ebibuuzo, kwegamba babatambula ne baba wabuuza ye yali mwangu mu kuddamu ebibuuzo, nga kwegamba mujagujagu ansa agiina there and then. Kati kabaka Kintu n'amutuuma Namuyama. Kati ffe abantu ffe twali Namuyama ne tukifuula Namwama, naye nga baasooka muyita Namuyama. Nsereko yafiira Buwama era ne bamuziika eyo. Buwama tulabye nti no Teketwe we yateeka obutuuze bwe ye Teketwe kye kimu era ne Buwama, kwegamba erinnya lyava mu Teketwe ne lifuuka Buwama, era gye yafiira ne bamuziika eyo. Bonna abakulu b'ekika ky'Ekkobe baziikibwa mu kifo kyabwe e Buzimwa, nga bwe tulabye nti no kabaka Kintu era yawa ekifo ekiyitibwa Buzimwa n'akiwa Nsereko. Kati ne Buzimwa awo tuziikawo abakulu baffe ababeera bafudde. Omusajja omulala ow'Ekkobe amanyiddwa nga Kyewalabye ye yalwanyisa Abanyolo b'e Mubende okusobola okugatta Buweekula ku Buganda mu biseera bya Kabaka Kamaanya Kadduwamala. Kino kyayitiikiriza nnyo ekika ky'Ekkobe era ne kifuuka kiganzi ewa Kabaka, era Ekkobe eririna ekifo e Buweekula ekiyitibwa Kabyuma. Awo Kyewalabye bwe yaziikibwa. Omulimu gw'ab'Ekkobe omukulu mu Lubiri kwe kukomaga olubugo oluyitibwa Bigwawo Tebiraga mu mulandira gw'Omutuba, era Mugema akwata olubugo luno n'alusiba Kabaka mu Matikkira. Ab'Ekkobe be baali abaweesa mu mulembe gwa Kabaka Kintu nga bakola amafumu ga Kabaka. Wanda ow'Ekkobe ye yafuuwa endere eyayitibwanga Mwokoola eyafuuyirwanga Kabaka. Ebyo bye bitonotono bye nsobodde okubabuulyako ku kika kyange eky'Ekkobe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okuwuliriza. Ab'Ekkobe mbatumiddeko. Akuume.